Nzizo okubuulira ebintu biri bisatu. Nzizo okubuulira ensonga esooka lwaki Capital Radio yangoba bwe naliyo nga presenter. Ensonga ey'okubiri gye njagala okubuulira lwaki Kiini Kaliisa nannyini Sanyuka TV ye mulabe waffe. N'omulabe omulala lwaki ye Nnyombi Tembo owa UCC. Mpuliriza tambuza message eno iwe omusoga tegeera bino. Nnyombi Tembo ekitongole kyakulira kya UCC kye kiraba biki ebiyita ku mpewo bye bisaanidde. Omwaka gwa 2009 Kabaka bwe baamulemesa okugenda e Bugerera abantu beekalakaasa. UCC yajja ku mpewo radio 4. Radio CBS 2 n'akaboozi ne radio Suubi. UCC yatugamba programming ya radio zino mu nnaku zino yali egezaako okukuma omuliro muki mu bantu. Ate ng'erina abantu abamu beesigamu obukyayi okukola ku bannaabo obulabe. UCC yajja radio 4 kuki ng'emu ku nsonga radio zino programming yazo esiga obukyayi mu bantu bazijjako. CBS yamala emyaka mingi mu kimanyi ekyo. UCC waite emyaka 10 mu 2019 emyaka 9 imini nga waise emyaka 9 2018 UCC mu kijjukire olunaku lumu yajja radio 22 ku mpewo. Nga radio zino UCC yatugamba ezijjeko license olw'ensonga programming yazo ebadde yeesitta z'abantu. Nga radio zino zikyaza abasamize ne boogera ng'ebintu bye boogera tebisanyusa oba bikosa abantu abalala. Mujjukire mu 2018 mu radio eza 22 wano e Kampala kwaliko Metro FM. Mukijjukire ekyo. E Busoga UCC yajjako radio ya Eastern Voice ne radio endalawo mu kibuga eky'Ejjinja. Nga UCC etugamba programming ya radio zino ebadde si nnungi. Kati ekyo kikulaga nti UCC emanyi omulimu gwayo nti singa wabeerawo programming ekosa society UCC ina mandate okugijja ku mpewo. Kati ekikwewunyisa kiri kimu. Mu 2019 nga wayiseera omwaka gumu UCC endala eyo ng'ekuli omwami bamuyitanga Engineer Mutabazi yalagira radio akaboozi ne bagijjeera ku mpewo. Nga bagamba akaboozi yalina program eyali eyeesittaza era ng'enyiiza abantu. Program eyo nzijukira yali ekubirizibwa omusajja gwe bayita basajja mivule. Era mu nkola eyo management ya akaboozi 2 n'esalawo n'egoba basajja mivule. UCC yakireeta nga egamba nti program eyo yali erina abantu beekola ki beenyigiriza. Kati mu lutalo lwaffe Nnyombi Tembo ne UCC bakulaga nti boba abasoga programming ene ya Sanyuka TV tebakosa tebalina yadde kye bawulidde. N'akaseera ke twali tulinze Nnyombi Tembo nga tusubira leero agenda kujja atulwanirire nali wano ne mulaba kuno ku simu ng'ajja ku live ku TikTok kuba kati yafuuka TikToker. Konze leero azze kwogera ku byaffe nagenda okumulaba nga atandika kutubuulira lumbuye byayogera. Nengamba kati omuntu gwe twali suubidde okujja ku lwaffe ayogere nti no Sanyuka TV program eno gye mukola si nnungi ekosa eggwanga ddamba mweddeko yajja kweyogerako nga ye muntu n'atulaga nti kati takyalina mulondoozi wa TV station na radio alondoola TikTok era omuntu gwe yajja okukolako program kwolwo yerumbuye. Olaba kati oyo UCC watwalira omusango ne gubeera nti gukwata UCC nayo UCC ne Nnyombi Tembo agikulira bakulaga nti ebigenda mu maaso ekitegeeza bituufu bajjako abasamize obirango byabwe ku radio ne baggalazi radio nayo onavoola eggwanga balaba etasaanidde kuva ku radio kuki ku mpewo. Ani ono musajja ani ono Sanyuka ani wasanyuka mwami Kaliisa. Lwaki Kaliisa tumubleminga uliza story yangu bya Capital Radio. Nakola kaskiti mu program gye nalimu ne DJ Ronnie the late date nakolanga busikiti mu Lusoga nga nkwesa manya Dr. Mazungu. Bwe najja ku mpewo Ronnie nanyaniriza munnange olunako olwenkuba yatonnya ne ngamba Ronnie mu Lusoga konze Ronnie nti nenda inembwa enkazi kwe kiki anti olwalera amaadi gagwire ayembwa enkazi tevalaka kuyeki kubanga okwenda wano mu Luganda omuntu akitegeera bulala nagamba
Dr. Mazungu ogambye ki konze nenda inembwe enkazi kuba waira amadi butiga gwire ejja kusigala wakange eninda najjakawo akatu ne kakula kine kaggwayo nasigala nga aseka nga kye nali ntegeeza kwekyo aswa ina kwongerako konze naye embwe nnume enkuba bwetonya yeva waka nerunduga naye enkazi esigalawo. Omuuliza wa Capital teyategera kye nategeeza mu Lusoga ebiseera byo walinga wabawandika baluwa mu New Vision letters omuko gw'abantu abalina kye boogera mu ggwanga omusajja yakwata peni n'awandika mu New Vision letters n'agamba Capital FM comedian akozesezza olulimi olukola kyo olutali lwa Capital Radio agambye asulane yebaka n'embwa. William Pike mukama waffe nanyini radio n'alaba story atenge ebiseera ebyo enanyini Capital ate yakuli opapula lwa Vision nga tayagala kintu kyonna kyogerwa kikyamu negative ku radio ye. That is why Capital ye radio esinga okuba ey'obuvunanyizibwa n'amaanyi mu radio 5 mu Africa eyo radio mweri. William Pike bwe yakerenkeera yakwata simu n'akubira Biru. Noza Biru yali manager waffe. Biru n'alagira Joel Isabire yali PD. Ogenda ku radio ne banyimiriza. Isabire ne mugamba oli Musoga. Kino n'agamba nze nakutegedde. Naye public yakutegedde bubi. Mukama affe tasobola kukkiriza ku mpewo. Eyo y'ensonga lwaki. Nangamba nti Kini Kalisa mukyamu. Tukaabye abadde abiraba naye nga Kini Kalisa asirise. N'atasobola kubamu amagezi. Nga William Pike kiraba nti no public etutegedde bubi. Presenter musoke mu suspending. Ye Kini Kalisa asirike. Omuzungu yafaina agamba no ayoge public temutegedde musoke muteke wabbali. Ye mwami Kini Kalisa ebigenda mu maaso ye wadde tukaba itafaayo yensonga lwaki ngumusalira kubanga is the top man. Teri muntu mu bintu bino asinze kunnuma nga musajja gwe bayita Kini Kalisa. Bannange ye muntu gwe twali tukkiririzaamu kubanga is a man of our era. Yasoma ready yagimanyi naye kino bwati bwatuyisizza yensonga lwaki musalira omusango nkwesole ey'okubiri lwaki Kalisa mukyamu bwe nava ku Capital nagenda ku radio gye bayita radio Sese timu Lwanga minisampo omulimu okutandika radio Sese n'oku traininga eyo gye na trainingira omukozi wabukedde gwe bayita Abu Batuusa. Bwe nali eyo government ejje wamba Betty Namboze ne Katikiro Mayiga ne gundi ono MP waffe wano ani ono MP waffe wano bannange MP waffe bana emngeze baba bawamba bonna Segona amawulire buli omu yali ayogera ku kintu ekyo kuba nali training abakozi ku radio ate nange nga nkola program kati ne nkola program ku radio ne njogera ku bintu ebyo by'okubuzaawo abantu. MP gwe bayita Kabuusu Moses mukubira mu babuuze Kabuusu yajja nakuba mu program gye nalimu amagezi mulyo njogera ku kintu ekyo bannange nakolokota ebitongole bya government nga mukama wange Minister Timu Lwanga jali awulira olwamaliza program. Mr. Timu Lwanga yankubira essimu n'angamba jangu e Kampala njagala kusisinkana bwe mbasi kulabye toddayo okuva bwe yampita n'agamba jangu nkulabe Kampala sikulaba toddayo ne Jebulien simulabanga. That was 2008. Manager wa yali resident director ye Apostle Isaiah ali awo kugundi wano ku Mabirizi Towers ngenda jali n'agamba ati bakugobya olw'ensonga mu program gye wakoze yabadde enyiza abantu be NRM ate nga government yewa mukama wo radio eyo. Kitegeeza nti Kini Kalisa nanyini radio nanyini TV nawe wali badde wadde minister yangoba bubi naye olina obuyinza gwe Kini Kalisa okuyimiriza omuntu nga mukyala Kiwanuka mu bulumi obungi bwe yayimiriza basajja mivule ng'alaba public emutegeera bubi abasinga abamu sina basinga. Eyo yensonga lwaki Kini Kalisa omusango gugwo yensonga kitukkiriza nti gwo tuvuma kuba olina obuyinza okwemiriza bu presenters embwa no gamba no abasoga bantu baffe nabo bantu it is a tribe otegeera ekyo. So yensonga lwaki tuwaganya okukkiriza apology zammwe. Apology tetugyetaaga mulina okukola ekisuuka ekyo. Ninze Heno Maganda Matia Kyolo otudde.